abantu ab'enjawulo bali mu kubeera nga banyolwa wamu basebo ne banyabo tuli ne Dog Warrior wano. Chali wange blood wange mulabidde emyaka egisoba mu 10 nzekeriza n'omusobi obulamu bugamba ki buli kiriya oli bulungi kitambula kitya kiriya nnyo oli mu kintu kya Ssaalongo Jjingo katandika butandizo yona yalinga muganda wange nkulaba ekintu okiwanise era olaba navuddeyo nze sivavaayo tomanyi nkitegeera simalaga Ssaalongo Jjingo ali biki Ssaalongo Jjingo lunaku lw'enkya yonatiddemu nadda kuba nalabye ne wetugenda wafunda baŋŋambye Masaka baasimbye ebitooke Kajjansi baasimbye ebitooke buli wamu kiriya kalala ebbula Masaka tebasimbye eri mu Masaka baavudde we bayita Ekammengo paka ku Maria Fulo bitooke byereere bitooke byereere era sibayira kumanya amaanyi mangi oli otya onyiridde olabika bulungi ebiseera ebisinga ebbeeyi y'ebintu eyongera kulinnya bw'oyongera kunyirira abantu bagenda kwebuuza woli ye sente yazijjawa nandi kaakati wo kye bayita entegeka waliwo kye tewagwamu bigwe ononsonyiwa saagwamu bigwe kubanga simu nnyo nti buli wamu weeguli epiki eno ya sente epiki eno nga bw'ogiraba nga bw'eri yonna ng'ejjudde eri mu bukadde 40. erimu emotoka mmeka erimu vitizi nga mmeka vitizi ojja kuleetayo vitizi nga 3 vitizi nga 3 z'omu bondi vitizi 3 z'otambula nazo ate zentambulira mwana wange nga za mu bondi sirimugemu kanamba ziyubyere ziriko kale kitalo nnyo nnyini ddala akaseera kanaku omukulu abadde amanyiddwa nga Dog City era nga abadde bayika wetwogerera mu kaseera kano avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga zembuyaga ezikunta abasinga mbadde mumanyi nga Dog City naye nga ye Joseph afiiridde kiruddu mu ddwaliro era nga mu kaseera kano abamu ku mikwano gye bagezaako okuba nga bajja okukungubagira wamu nabo. Kitalo nnyo ddala ekya muganda waffe Dog Warrior era tuli mu kuwulirawo nnyo olw'okuba atulekulidde tegeera. Dog Warrior abadde muntu kika ki? Dog Warrior abadde muganda waffe nnyo mu buli kimu. Abadde muganda waffe nnyo. Oli omu ku ba bikers? Ndi biker eyange yiyawo era ndi owebukesa nga kwambia saawo wa Ssaalongo Dani awo tusibuka. Mwasembayo ddi okubeerako n'omugenzi? Omugenzi nasembayo okubeera naye emyaka nga 2 emabega kuba mbadde siriimu ntera nnyo okuba zisafaari naye kempulidde nti no azikidde nze kansooke ntuuke kuba olwedde mbadde manyiwo. Madamu nga kitalo nnyo amanya omugenzi wasemba ddi okumulaba? Kiki kyotayinza kumwerabirako? Eswaga libadde litya? Libadde lingi? Wali ofunyemuko naye ride ku kkubo? Yali etya? Kale omukulu nga bitalo nnyo amanya oli wakuno oli mutuuze oba oli mudduukirize? ndi wa Busega Riders n'eddogo kyali wange nnyo okuva emyaka 15 n'okusoma era nze mbadde makanika wa pikipiki nze mukanikira naye kiri mwana. Kiki kyotayinza kumwerabirako? Abadde wange wa ku kiddo na ne bwe mbala sityansi k'omukono naye wiiki 2 emabega yansalako kewange wakaawo ebulolo tuzze tumulambula ekiruddu tuzze tumusondera akasente mbeera etali nungi naye mungu amusonyiwa ebyamusobako ne bankubidde ndi mbuliri zukkidde ndamusula buloba nenzija paka saawa zino wano atuukamu. Mbeera ki gy'osanze? Embeera gyensanze yakunyolwa mbeera bw'olaba embeera eriwo
bubaka ki bw'osobola okuwa eri abooluganda b'omugenzi? Mungu abamanyi naye nga dooga abadde talina mbeera yonna mu bantu bawangaala nabo abadde talina buzibu bonna badde muntu w'abantu wadde bano bamulukama bwa bayika wadde ba ordinary abadde tasosolanga muntu yenna amusazeeko amutwalira mu mbeera yo gy'abaalimu naye kibimu. Ogambye bubadde makanika we ng'oggyeko ekifaananyi abantu kye babadde bamulabirako ku kkubo ku mikolo gy'abadde abeera, gwe kifaananyi ki ky'oyinza okusiigira ali eyo atulaba ekya Dog City nga alina abantu be oba engeri gy'abadde ayagalamu ekidduka kye? Abantu abali abatulaba endabika ya Doogo gy'abadde alabika nti mu mbeera eya lasitamaani si yebadde muli ku mutima, abadde ku mutima gwe nga gwa gentleman nnyo ng'ebintu byakola biriro fit. So abantu bonna nyolere wamu ku lwa Doogo Olia. Abadde na laavu ki eri ekidduka kye? Mpitirivu nnyo sinaba bwenza kunnyonnyola wayinza gikomera kuba alina ebidduka eby'enjawulo naye abadde ayagala nnyo bayika obulamu bwe bwonna. Kale kitalo nnyo omukulu nga kitalo nnyo ebya muganda waffe tugenzeeko ekiro kya leero mulega nnaku nnyo tekikirizika naye nga kituufu Katonda bwakoze ki bwasazeewo okubeera yagaba era yajjawo era mu kaseera kano tulina bwebaza Katonda olw'obudde wasobodde okuwa Doogo Olia ne tubeera naye ku nsi kuno kuba ekyo nakyo kyamaanyi nnyo kubanga tuwadde naye abalala bafiira mu malwaliro naye nga kitukubye ekikwe era ne kati essaawa zino tekikirizika. Oli neighbor oba obadde omu ku ba bikers? Ndi mukulembeze mu kitundu ekimu eyo kya Lubaga South erinnya Bakaleke Innocent chairperson w'abavubuka w'omuluka gw'e Kabowa era olufunye amawulire gano neŋŋamba oba ki nina okubeera wamu n'abatuuze n'abafamire okwongera okubagumya naye nga ndi budde n'ennyo lye tufunye ngaffe abavubuka olw'omuntu ng'oyo. Nga bendala nnyo ssebo amanya nze Adija Master Biker nga kitalo nnyo ekituuseewo bambi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna. Fiiriddwa mukwano gwange Doogo Olia, mukwano gwa Maliki. Lwakuba enkofiira ekubise face tetugiraba. Ajja kundaba kubanga nze amaziga ssaawa za vibe zikaaba bukaabi. Kiki ky'otasobola kwerabira ku mugenzi? Yajja naakulabye ne Maliki ne baŋŋamba bantwala Fort Portal ne mbagamba mujja kunkubira okiwulira naye bambi olw'okuba nalina obuzibuzibu tebantwala nensobola okubeera nga mbaweereza ssente kubanga Doogo Olia yali agenda okunvuga naye yaŋŋamba kankuvugamu emirundi 5 ne banneetolooza ne Maliki ne banza ku dduuka lyange opposite Pride Microfinance nakulabye okitegeera nze Adija Master Biker naye kunkubalikira mukwano gwange Doogo Olia. Moment ki gy'otasobola kwerabira n'omugenzi? Kubanga abadde ayina esswaga nga likola liti naye nga mwana mullo kitalo mwerabira inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Kale eyo y'embeera ekyagenda mu maaso ate oba oli awo mu kitundu kino omugenzi w'abadde awangaalira era nga abatuuze bali mu mbeera yakubanga banyolwa, bali mu mbeera yakubeera nga oba oli awo bakungubagirako muganda waabwe, neighbor waabwe, mukwano gwabwe oba oli awo n'abantu ab'enjawulo abazze okuva mu bitundu eby'enjawulo. Omukulu nga bitalo nnyo muganda wange. Obadde neighbor Doogo Olia obadde omumanyi nga ndi lwasembayo okumulabako omugenzi? 2 weeks back. Abadde muntu kika ki ku kitundu kuno? Abadde muntu mulungi nnyo
kyosobola okuno bubaka kibuwa famire mu kaseera kano okay, kambuzeeko ku maama nga kitalo nnyo bambi nebyokwogera tobina abadde mwannyoko obadde obeera kumpi naye wano abadde muntu kika ki eri abo abatamumanyi bulungi bubaka kibwowa abooluganda lwokuba kati oli abadde mugandawo abantu ab'enjawulo bo bakyagendera ddala mu maaso amawulire jangu omukulu ono ndoze kubuuza kuba abadde nnyo mukwano gw'omugenzi abeeko nakyayogera eri kwamaanyi muganda nga nvudde ku maaso kyanyaku nnyo simabatunalizaawo muganda waffe omukulu ono alinga ngoobi abadde kidyoli soko tukubira ekifaananyi awo ngoobi omumanyi nga dogoya naye bamuyita ngoobi joseph mpangadde naye nze banzaalaawo amawulire g'omugenzi gakusanzeewa wano ag'okufa kwa ngoobi yenna abakyala amawulire ga dogooli okufa gakusanzeewa mbadde wembi olya mmedde agabadde mu bbaala okay, on serious note nga bitalo nnyo sebo mbadde ndya kammere mbadde naatera okumalawo nga ngenda okukwata omuno gwa kivuvunguje agamba muganda kyesasobola kwerabira ku mugenzi y'omuntu abadde apaakinga bayiki kuba ye abadde muntu w'amasanyu n'agipaakinga ebbali ababodaboda ne bakuŋŋaana ab'enjawulo bano bona nga balya ku ye olwakajongo nadde alya ku dogooli olwaleero akajongo takyalina mulimu olwa dogooli okubanga avuddewo oyadde amuleetera emmindi n'amugamba eno mpya enegenda papaza piki enteja gipapaza olwayo kajongo tekikyasooka kubaawo kubanga afuna kyalo bakajongola abo badde bakozi banne nga bamuweereza ennaku nnyo abadde bamuweereza bubaka ki bwoweereza famire ye mu kaseera kano ak'okunyolwa asaasire abagumye asobole okubabeezaawo ekiba kibaddewo kyonna kiba kivuddewa mukama katonda nange nnyoleddwa nnyo lwa mukama katonda doogulya omuntu adde aseera okukola drive oyo medi oyo kajongolo yalina drive nga ya mitwalo 3 asaba piki ya dogoolya ne mugati ejjako ya mitwalo 3 n'ayita nze n'abalala netukola ne dogoolya atayinza kukola mitwalo 3 mwe ne mukolera 3 twakolera 3 kale embeera yo ya bunyogovu mu kaseera kano era nga abantu ab'enjawulo bali mu kubeera nga banyolwa wamu n'omugenzi ab'emikwano ab'eŋŋanda abacolleagues banne ababadde babeera naye mu mbeera zonna ez'enjawulo kwegamba balaze nti okunyolwa kw'amaanyi era nti bafiiriddwako omuntu oba oliawo ow'amaanyi baneighbors bonna bamwogerako birungi byereere oba oliawo n'abantu abalala bonna abadduukirize mu kiseera kino kyennyini kitalo nnyo mukama amukoowodde mukama amututte
Paulo. Emolo che faio? Tu parti.